Banga Stabua story nze ng'omungi manyi yonna gye tutandikidde gye bivudde zijukira ng'ojja ku studio oyagala okulikodinga oyagala okuyitamu naye Katonda n'abawamu naffe wapita omukolo gwasooka ne sisobola ne leero badde nina okuziika ne ŋŋamba Stabua n'agamba atya neempaliriza nzije mwebale bino nze ndabye bingi ennyumba nsanyuse bannange abayimbi tutegeera mulekerawo tulowooza tetutegeera abantu abalowooza tetukola ki naye bwe tuba tutandise okufumbiza abaana ng'ate muzze mu maka agatunula nga gano abayimbi tutegeera mwewale kuweesa kuyimba Kitiibwa Natooro pereza akayimba kana akaddako katunyumire kasoose ku mmwe njagala kabawo omukisa mugende mu maaso tunulira munno si byakwebba si byakukuta abazadde bakkiriza si bwe kiri teekayo tugende omuko w'ensonga agendeko Namayumba abeeko ensonga zatereeza omuko w'ensonga dda Namayumba agende Namayumba bano bajje mu byalo by'Entebe awo bawata abo balina bajje muyite mu byangu ng'omugumbaano by'owomwavu akola atya ate wataasibe bintu amaka g'abano nga tuzimbulula agaffe tuyinza okuva no ssaawa 3:30 kunnya eka obwanga obufumbo ne bufa ng'obwabano butandika butandise kale mutuuze munno bijja bigerekedde bitaba nankyakya tuweza bebi mwandikubyeko mu ngalo enywa mukimpowoozo ati ate omugaana nga aguweereza akola atya agali mukwasirafu obuvunanyisibwa olwomugajje mwekukuya iyo omuntu ali ku mukolo guno ng'oliza emyaka 45 tobeerangako omukolo w'ensonga tobeerangako pegi boy nobuuza era tinolwakita mwijjulwa kati muko kwata tabanya Uganda muko kazindaalo ke katayogera wanze mpulidde obulala nyongeza kazindaalo wamakidemu tukube engalo abavudde bakanswaga ono bamuwa bwikoko n'agabomukimu kubalaga byavudde embuga sebo taata kkiriza kojjaffe omumyuka wa Katikkiro ajja ayogere ku lw'abakojja bonna ate oluvannyuma tuyitire ow'ekitiibwa zibeera 3 keeke esooka esowaani egenda wa mulenzi eyokubiri eddako egenda mu bataata eyokusatu mu bamaama abalala ne bwe tutalya tunaagulako ne munaatoleko ate bwamala okutolako njagala twala omukisa kuba famire w'abaganda ba agamba ati agyekomereko enkola ya video of course exclusively Masanyu merere Essanyu ku ssanyu yes okuzaala kujagaana omwana omuganda w'omuganda wagamba essanyu ly'omuzadde ng'omwana omuwala atuuse mu bufumbo yes so olunaku lwaliro njagala okwaniza agiriko enkola ya video channel yaffe exclusively atuleeta ebyakagwawo ebitraining ebizeebeera mu music industry ne business at large so olunaku lwaleero Masanyu merere Masanyu ddala merere nga tuli wali kasozi Mdeje Lubugumu ew'omukyala Hajjati
Hajjati Stabua Natooro. Hajjati Stabua Natooro ono yajja mu mataalo ba yajja mu limelight abantu tandika okukiza nti Hajjati Stabua Natooro w'amaanyi ng'akubye akayimba kakamanyikirwa nga tujanjawaze eddaali so mu mbeera eno olunaku lwatu tuli ku byafaayo bya ku profile ye naye tuli ku ssanyu erirabikise oba eriribonese mu makaage wali endejje essanyu lize livanwa muwala we amanyikiddwa nga Nakabogo Hanifa Wasifa abaisiramu nga mukitegeera bugwe oyinza okiyita naye nga ye Nakabogo gemanya amatuufu essanyu lize nti oluvannyuma lw'okuba nti Hajjati Stabua Natooro kumpi ku myaka omwana we gyaweza ayingira emyaka 3 kigambibwa okuba nti omwana ono yasobodde okuba nga aleeta mwana munne mu maka mwana ono atambudde okuva mu bitundu byeri Kooki Hamdani ate nga naye musajja muisiramu okuva eri mu bitundu by'Ekooki so mu mbeera eno omukolo ogubadde wali eri wa Hajjati Stabua Natooro mu maka ge yeezimbira ye ng'omukyala yes naddala nga tuli mu bitundu by'endejje ebibugumu so omukolo ogubadde gw'amaanyi nnyo gw'otunuulira twaberedde ne Father Chibi ng'ayimba Chris Evans Kaweesa ng'ayimba Kazibwe Kapo ng'ayimba Mesach Semakula Golden Papa nga performing Haruna Mubiru nga omulengera awo naye nga mwali naye nga performing oba ng'ayimba Swaba Kasumba Swaba Kabaka yagubaddeko nnyo Irene Namatovu Muzeyi Bakidaawo koza made insere kuvamu ku babadde bakalabalaba ba MCs yabadde waawo then otunuulira nja kutunuulira n'abantu ab'enjawulo abagubaddeko mukolo bagugresinga waliwo Hajjati Nuru Mpungu naye yagubaddeko awo yes mu motoka ey'ebbeeyi ennyonjo naddala nga wekwasaganya mpalapala so omukolo guno atwagala okwebaza n'okusiima naddala famire ya mwana mulezi Hamdan okuva e Kooki abagire ddala okuba abatongole abazaali mu maka ga Hajjati Stabua Natooro wali endejje so kiraga kino kiraga nti ne Mesach Golden Papa akyogeddekaawo n'alaga nti embeera yennyini abayimbi babanyoomanga nti tebasobola kuba bakabi abayimbi babanyoma nga tebasobola kuba batabu so olunaku lwaleero bafumbiza ate banjuza omwana so baasibye finally abaasibye oyinza okuyita okwanjira oba giyite nika eya mwana ya mukyalo mu maka g'omukyalo Hajjati Stabua Natooro wali endejje olubugumu lyessanyu n'essanyu ddala essanyu eryakagwawo mu industry ya Uganda Kampala at large wano ku nkola ya video tujja kuba tukuleeta ebyenjawulo exclusive nga tukwongera okuwa more details tujja kunoonya Hajjati Stabua Natooro atunyonyole omwana ono Hajjati bagamba nti akonya like akonya 5 nili tumanyi bituufu si bitu tujja kuba twongera okunoonya ku Hajjati naye tubeere tusanyukire nnyo ku ssanyu lino erirabise mu makaage erirabise okuba nti Hajjati okuzaala kujagana amaziga agangedde okuba nga gamusaga olubuto telwamufiira bwereere oba emyezi 9 gyamala muleeba yes tejyamufiira bwereere so mu mbeera eno njagala kukubiriza ogenda okukonika dako subscribing echannel yaffe n'enkola ya video kona ku kadde subscribing oba yita ku WhatsApp number yaffe not 78484555 nagamba tukola audio tukola video tukola audio ne video tukola kye bayita music distribution and promotion ku TV ne radio ezenjawulo ne underground so Makaiko the under Rupi promotion oba RP promotion so tukwasaganye twegattako tugere okuba nga tuvuga talent tukivuga ekintu kyongera okuba nga kyambuka naddala gwali mu music industry muyimbi atandika ayagala okweyubula oba ayagala okutumula ekitone kye tukonekaawo tunoonyeeko ku mutimbagano ku WhatsApp number yaffe yeeyo kweri tukuddamu buweereza mizebwa ku Facebook enkola ya video tunoonyeeko oba Rupi the Pro UG under RP promotion CEO so mu mbeera eno twagala beebaze mwenna abalabise ku mukolo gwa Hajjati Stabua Natooro wali mu bitundu by'endejje lubugu mu masanyu meerere mubale kubanga mulabikawo ate nera okuzaala kujagana ye Hajjati Stabua Natooro so tukukulisizaayo ddala bale kubanga okuza ate n'obuulirira n'ogunjula omwana mwalo oyo nalugo Hanifa kasoose kummwe njagala kabawo omukisa tugende maaso tunulira muno si byakwebba si byakukuta abazadde bakkiriza si bwekiri teekayo tugende omuko w'ensonga agendeko Namayumba abeeko ensonga zatereeza omuko w'ensonga dda Namayumba agende Namayumba bano bajje mu byalo by'Entebe awo bawata ababalina bajje muyite mu byangu ng'omugumbaano by'owomwaka akola atya ate wataasibe bintu amaka g'abano nga tuzimbulula agaffe tuyinza okuva na ssaawa 3:30 eka obwanga obufumbo ne bufa ng'obwabano butandika butandise kale mutuuze munno bijja bigerekedde bitaba nankyakya tuweza bebi mwandikubyeko mu ngalo enywa mukimpowoozo ati ate omugaana nga aguweereza akola atya agali mukwasirafu obuvunanyizibwa olwayo omugajje mwekogoya
Muri omato le mwe. Self service. Speak a choice. Iyo muntu ali ku mukolo guno ng'olize emyaka 45 tobeeranga ko mukolo w'ensonga tobeeranga ko pegi boy n'obuuza era kino lwaki tamujjulula kati mukukwata njagala kutwala omukisa kuba famire